buli shoja zenga nanga lutalo napanga mbuzi bakola abayimbi benjagala okwebaza mu kamera wafu David lutalo yenambe mwasoka atakola ni molini nantume yali molini nantume ne Kenzo oyo yanyamba kwangenda kufa malaria naye ate yakola omululu gwa ssente era kudivyaitowenyimu era Kenzo wadde yatwala ssente zange ez'obwavu naye yatuukiriza obuvunanyizibwa n'akola ki kakati kiba kya busiru nnyo mukasa alifunsi Bajjo ow'Ebajjo obutajjukira gye nakola ki ate kabawulire ekyama kya David Lutalo mu bantu temukimanyi David Lutalo ayina empisa abayimbi bangi abalina talenti nga wala abandi badde bakabi nga bagwadda ku myaka gya David Lutalo omuntu okuyimba mu Uganda olamala emyaka 15 oyo aba ayina ekyama abasinga balowooza tekibaddoko ebintu ebikola music industry kati kanjogere nga professor mpisa David Lutalo ne bwakwata osobola mulamu kamera nti yakwanye ne waba ayingira n'obizisa nkola oyo Lutalo gyayingira yalitaba abayimbi bangi abayingira loogi ti David Lutalo akumye erinnya lye nga liri straight David Lutalo yayimba oluyimbe mwaye kato yannuma yantama banekajogere mukuzaabuza munanga oluyimbe olwanyamba nnyo obutafuna sirimu ebiseera bituka twakolanga mu Steve Yaitego obwana bukola ki bwe nalaba nga oluyimba lwa Lutalo ne message erimu neŋŋamba enkwa bw'enkoma okuva olunenjogi okwambala obupiira era Lutalo mwebaza yatuwa message y'amaanyi okulaba nga tukyali bavubuka balamu nga negye tulaga tukola ki tulabayo mu Uganda wano Zeno bada sikirisa zomuntu baba mukwano kwanga nkoledde byo nakolera ekisiro muyisaamu ki Egaali kubanga nze mbeera straight mumpuliza bulungi mu Uganda wano sinalaba muntu ayimba nga David Lutalo nga bwayimba ku CD bwayimba ne ku live Lutalo mu nkola entuufu nga si byakugibisa ye yasikira omugezi Paulo Kafeero banakabawulira ku mugezi Paulo Kafeero yeddobooze kalu yetwasikaza abayimbi bonna muyimba nete munatuka kuwanika Lutalo bwasala okuwanika ddoboozi ogamba muyitino story nze nabagambako emboozi yamakwaba muntu alanga ab'okusaaga tisinga Lutalo yali Nigeria yandibadde bana bwayiwa Africa okulira bulungi emugamba nga si kumuwaana nti ayina talenti kyonna kyotegedde nawe Lutalo ayina talenti amanye ennimi ali malutirangulegi ali malutiringo Ango Bajjo wabagamba nti kuli basi osoma luzungu soma luzungu soma kuyita kati mbadembaga nti Lutalo bwayimba Oluswayiri owuliranga ddala Muswayiri bwayimba Oluzungu owulira ddala nga mukibi era mwenda bannamawulire abali wano mu Uganda omuntu bwe mulina okuwa ekitiibwa nga mbawo erisiti y'abayimbi mulina okuwa ekitiibwa nga bw'obasanga otandika kugezigezi osanga David Lutalo muwa ekitiibwa osanga nga Kamidi muwa ekitiibwa abasajja bababonye osanga nga Bebe Cool muwa ekitiibwa osanga nga Bobi Wine muwa ekitiibwa sindi natatoka ino gye bali nze ndiyogera n'abayimbi ompulira bulungi osanga nga Shiba muwa ekitiibwa namumbuzabuza maze kola kuulira kale mujja mubyogere njogera mumbuzabuza nemunsobedde muloza ndi mukatemba njagala mulayikisa muleka malayo sipiiti yange nabajjabawo munsobedde kati mwabakale jangu oyogere bululu badde nkugamba ti omuyimbi okwekuumira ku maapu naaweza emyaka 15 nga David Lutalo mukatonda mugula abayise mu challenges nyingi abayise mu bizibu bingi abayise mu bikemo bingi Lutalo alina time gyatuukamu n'agamba bagendeko okuloga obagendeko mu ssabo naye Katonda bw'asinza kisobola era mbabuulira nga nkyali mulamu olumbe oba kinga kizze gyendi temuntwalanga mu ssabo nedibanga seetegerera aso kyogedde mawuli bamuuli nsabe nga busabize okuba kuwumula tumule mbadde mbagamba nti tuyita mu challenges naye kye nebaza Lutalo njalibera Katonda y'omu kubanzizaayo okulokoka siri muloko nali kubivaamu bwe nakkiriza nti bw'ofuna challenge ku biigi y'okulemererwa n'owulira nga ensi ekufuddemu banga okooye ne wali omuntu atasobola kuvaamu ye Katonda nabo mwena abali wano mugyewo message eno mugende nga mumanyi mulina mukwano gwammwe Katonda ali omu kye nebaza ku Lutalo
enduulu tezisitula lutalo. Lutalo agenda okujjuza Serena ebooge ye lutalo wa DV8 ebbanga bw'omukubira essimu akola ki? Teyeerabiranga mikwano gye. Teri muntu atalina weakness, nange nina weakness zange. Sijja gamba nti lutalo malayika. Naye buli muntu munsi tutambulira mu kusobya na kutegeera nsobi ki zaffe. Naawe kennyini agamba nti Bajjo mu byoba mulungi olina ensobi ki? Ensobi zo. Kati bapukamingi mwenna abana interview eno ba press conference eno kababulira ekyama ekikumye David Lutalo waggulu mpisa talenti na kutya Katonda na kwagaliza. Tali muyimbi niwabanga awunye nkwawa n'akola concert Lutalo n'atamubeererawo. Tasosola gamba nti ono munene ono mutono ono mweru ewali abayimbi bawunyawuya abasinga obamanyi abayimbi abasinga okweyonja wala ne Steve Jini bweyakola mu studio bawunya ebigere temwagala kubaga abamazima. Naye Lutalo nakola ate Lutalo awunya bulungi ate Lutalo akola gini kugamba is aspirant to busy bafu kati mbadde mbagamba bayita abaali mu distortinga mbadde ate obwongo bwange bwakwatira mpaka genda ate omubuzaabuza mbanga ku mulamu wakujampiika kakati mbadde mbagamba ng'ennaku z'omwezi munana Lutalo tagenda kuyimba. Lutalo agenda kucelebratinga emyaka 10 Lutalo yali ayingira ebyobufuzi n'agaana n'agamba koliri yange eri mu kizina mwesibako nyabere mu tuweruwe ne tuvuga naye emmotoka bulungi ne tugenda kusomera enamuvule ng'agenda kudde kusoma nganze bwe nakoze eki. Lutalo yagamba bino sijja bisobola ebyobufuzi ngenda kuyimba. Kati kino nkyogera mu kamera ng'ensi yonna endaba buli anajja ku Serena n'atanyumirwa suya David Lutalo n'ongamba nti mulimu kino ekyakyamye ngenda kuddiza ssente zo. Era mutegesi wa jibu kinajja wano omulemeeza Lutalo ng'ensi yonna ekola ki? Ng'era batuwe mu kwongeza amalusu. Njagala ajja abali mu mwalo ku mutwalo yasikola bintu byakabampaane omutegesi yategese mu Kaayaluwa. Aluwa gye muwe ku kaashi ennaso njagala kiwa mukisa. Kama zikubalira mu mutima. Zikubalira mu mutima. Zento byene state zisisiza wala. Sude za debate. Webale nnyo Nabo tesobola okwalukana okusooka kula mmeeza ye kubanga mu Uganda ndaba abayimbi babiri nga bayimba. Ndaba David Lutalo na Juliana. Ndaba abayimbi bameka. Nakoze likodi nengula emmeeza ya Shiba kubanga Shiba yayiga nnyo okuyimba ennaku zino. Bala malenga kufuna lukuta ayimbe kubanga akuba Lutalo mu ddoboozi. Ategera bulungi. Era omutegesi ngenda muweereza miliyoni eno nakulalo nga tenakola ki. Ndowooza kusheeyo okusaba kutuula mu maaso. Tiketi kando jisabye tiketi buli muntu anajja ngenda kuleerayo abaana ba university abamu okusimba wadde nabagulira tiketi 10 omanyi kumugusiminga taata atangala bagala okula nsomera ku university esinga obuzibu kola koosi ya Lutalo kola koosi bagiyita leisure events and hospitality koosi nzibu nno. Elimu accounting, elimu principles of management, kansubira tejogera mu baso. Elimu ICT. Elimu ICT. Abulira nno mumanyi ngale munyoma ebintu. Elimu introduction to raise and accounting. Naye abayimbi mwenna saze kubagulira kubasinza ekitabo. Waliwo akatalo kagenda ku social media kemwogeddeko olumuyimbi wammwe sagala kuleka akalo mukyani. Abayimbi mwenna olina okuba n'omutima omulungi. Ku lisiti yange Lutalo yasooka kubanga tubala abayimbi abakola ssente. Abamalayo Lutalo akubasira nange nakuba ne Maria Freyawa. Abayimbi bagomala nga bajja ne bajjuza Serena ebweru ne bakola ki? Waliwo ne yajjuzaako olugogo n'agenda empo n'afuna 10 mu Amerika. Mwata na bino njogera ndi promota ate ndudde mu ndege no nkikola ki? Kati bwemba mulina chance ya David Lutalo ng'amalayo lwaki mumukuba? Lwaki temusobola kutunulira birungi byakola nga temunatunulira nsobi ze? Ffenna tugizigagana. Kakati nsaba music industry tugize waggulu. Bannamawulire mutuyambeko. Temudamu kupositinga bintu bisa muyimbi mu biina. Twafiirwa Paul Kafeero n'agenda. Basudde n'agenda. Muzeeyi Sebata yaliwo naye Sebata yagamba ekigambo ekimugaana okuyimba.
Kafero ne basuda olwafu talina gwa kompiutinga naye. Tasobola kuyimba na kazibu ekapo basinga doze. Tasobola kuyimba na walukanga singa toti. Kati bwe mukuba balutalo ne bavaawo. Abantu abateeka music industry yamwe waggulu. Ne mubawandikako ebintu ebikyamu abantu babakyawe mu Katonda mugulumba mwekuba mwekka. Kati singa taliwo kamera zino zonna zanditunudde mwana. Njagala tubeere nationalistic. Njagala tukule. Bannayuganda abandaba ku TV. Tuyiga okwagala product zaffe. Nze bwe munabanga nga nvuddeyo kuba omuyimbi sikuba muyimbi atalina aboozuku. Sisobola kuba muyimbi akoze ensobyemu babbiri. Omuntu era gwe mumpulira ngamba aba n'omutima omubi. Nze kasitaba n'omutima omubi. Ne waba lutalo ng'alina omutima omubi era nsigadde enkola ki? Nze Bajjo sirina mukwano gwange ge mazima. Obuyonjo baye muyimbi asinga obulungi obulungi. Era ekisingwa muganda wange Chameleone nakimugaale kati yatereka. Kubanga oli superstar kweyo level. Bajjo tuli live kusanyuka. Tuli live sebo. Webale nyo webale. Kale bagamba abazindalo namaliriza. Banayo Chameleone nja kunyonyola. Baba wafoyo. Baba wafoyo. Bade kugamba. Emuseka mbade kugamba kabaka zindalo kadde Bannayuganda mwe n'abanda bakusenya kubadde sibayiti tuli live. Mujje mwagire talent zammwe. Kabalage bano abayimbi temubavanga mubanga. Temuvanga mu David Lutalo. Temuvanga mu Suba. Temuvanga mu Spice Diana. Amina. Temuvanga mu Shakira ndi mugongo. Temuvanga mu Kaziwe Kapo. Kaziwe Kapo mulaba. Mubaka donga mutera musingalizo nnyingi. Bobanga oyagala Kapo okumulaba nti muyimbi nnyo ajja kumala kufa mulaba omugaso. Kati nze Bajjo ndimala kufa ne mulaba omugaso gwange. Temuvanga mu basajja ba Firigo Band.